Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mulango ochali mkulaba Delta TV tukole programu ya feyo kwanjula n'embaga nga nchali waneno ku Malakai Ecology wosobola okubeera ng'otegekera omukolo gwo gwonna osobola okubeera ng'oteekawo wedding reception graduation party byonna nojja n'owummulako waliwo obulumu obulungi banaye Malakai Ecology esinga esangibwa Kitende wali eri nga wakava ku kigende eri ewa Mulindwa weeyongerako maasawo katono ojja kulaba ogupande ogunene ku mukono ogwa left Malakai Ecology ng'omanyi otuuse ku ggulu ly'okunsi Malakai yeriko munange nga munaye gwagala okusoma ebyenviri fe waffe tutandikira ku mitwalo 10 jangu tusome olunaku lw'enkya tutandika ate nga n'ekisulo weekiri nedde weeri jangu mukwano osome ebyenviri oleke kubeera idle waka guno gwe mulimu ogutakusuza njala okitegedde ku Sharita School of Beauty naye ng'era teweerabira nti era bw'ojjawo ojja kufuna chance okulaba ku gawuni zaffe gomesi saluuni byonna tuteeka omukolo gwonna mu lunaku lumu mu kaseera kano mukwano tugenda kubeera nga tugenda ffenna wali eri ekanyanya nga tugenda mu maka g'omukyala gwe bayita Aida Nakibuule twagenzawo nga ku muzikiti nga yazaala omwana omulungi bannanga omwana Prossy Nantongo we omwana mulungi naye yasiramuse omwami namugamba kankuwa erinnya erikyasinze okubeera obulungi namutuma Eshal oba yalikebeddemu musuura kye ya Kurani simanyi naye yogola batakyali Prossy kati ye Nantongo Eshal Sempija omwami we yabimukoze Mami Sempija Moses kwe babeera bonna e Dubai yatuukidde mu motoka nnene naye yasanze n'omukyale wabe nawo nga beetegese decoration wabe nga mulungi nga kinyumye kyayambadde engoye ennungi kugamba omukolo gwabadde nga gunyuma bunyumi lwaki mbikunyumiza kankutuuseeko tova ku Delta TV tukole eno ye programu okwanjula n'embaga nange mukyala Kaweesa Bwakuwa omuntu gw'osiimye kibanga ekirooto n'omutunuulira nga yenna omwewulira era akusanyusa nze mazima nali nterebuka nga nti oluddewo okutuuka nga nonyeeyo laavu eri natural gye mpulira mbuyimba Akisango mwini mbuga inamuna afili mbuga mwini okuja konga naba muli banga jenge liba kusasi njikuwa sachi njikuwadde ndabirawo omulungi wange Salongo ngesande mponye okusomesa nabyogerwa abaite bansaze ku peroro kali musomesa ebikolo lumu tuba tusaaga Salongo mpulira akatabo kano twakasoma nti gaune uga ne la ne a gula wow Salongo kali kati mutuuke obulibwe وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين tetunafuna nsiiba era tetuli mutya bwalijja nga tumwenganga era twenganga covid naye ate yaka makuroni nga tulya n'obuli era tumulinze banyabo eradde nnyo muli mutya mukulika amakubo abagidde mu mmotoka tusanyusa obbalaba bassebo tusanyusa obbalaba bannyabo eradde bassebo eradde nnyabo eradde bannyabo eradde muula mukulika amakubo awo mala biseera ngalo gw'emmotoka obusukko abakaddi ayivani oyo katongole mulogo obusukko buno anaabubuuka ddi ng'ayitirawo mu mmotoka taata mpulira okusinziira
bonna bali bulungi. Engalo bwe zibwatukangaladdo. Naye taata. Mulimu babiri abeetaaga special attention. Wulira engalo bwe zibwatuka. Special attention badde ngamba batwabuke bwabusi bagende. Nedda taata. Kakati kiki balwala ki? Taata okusinziira ku profession yange. Sikirizibwa kwogera biruma balwadde. Wasoma tewafuna lipoota. Sawa, jejo msawa. Esente ezitalizo zinyuma okugaba. Abasajja bazigaba n'oyagala weegabiremu. Sokolinde. Neegabiremu. Kyogamba temwogera byama by'abalwadde? Ye taata. Naye nga banaaba bulungi? Taata tubakozeeko bulungi. Suubira bajja kuba bulungi. Ngatsensenyo balabako ba. Alhamdulillah naffe tusanso basanga mola. Ngatsensenyo balabako ba. Kae mola. Mukulika amakulu. Ayi, gye tujja tubadde twagalayo. Era dde basebo. Era dde nnyabo. Siibye omukyano basebo. Kyekyo nafuna nsiiba. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo kikusasuza. Iyo salamu tesangika erimu neggonna. Alhamdulillah naffe okusanga muko. Sanso bala abanyabo. Era de basebo. Era de sebo. Bulungi sebo osibire tya mukulu. Era de banyabo. Nzire obuuyo obwo ensonga eno ate njitebye. Weewaawo. Kabaka yasiima ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwa Musenene Novemba. Omwaka guli ne tugenda mu kwewummuzaako era twagenda ku boat cruise. Mwalagawa ku boat cruise. Bino byenjogera tebiriimu kubalaata kubanga omulangira yatulambise bulungi nti muleke okubalaatira ku nsonga eyo kubanga nkulu nnyo. Mpulira. Kitange tuba tuli ku boat cruise tudigida tukyakala. Enyumba zimbwa balance the boat baby, balance the boat baby. Omakati awo Salongo tugenda okulaba omama abo mubaali banyweddemu ka passport akakutwala era omwo okulaba papa. Sokoleke. Oli ku boat cruise. Salongo obuuza kuseka nti wamalibwa asenye eki? Setule emboozi. Kitange ebigambo byatandika mpola ne bagamba naye mumanyi nti nno eryato libbira. Kitange mpulira buli omu yataasa obulamu ng'akwata life jacket n'awuga okwolokera olukalu. Twasigala ku lyato abantu babiri nze ne munnange Hassan Moses. Ate ondeese ennyinike. Nfunyeemu ennyinike omutima mpulira guyongoledde. Ennyinike? Mpulira taata. Kyukamu yangu ate mutuulira ensonga. Omwana yalina ensingo ya biseera ng'alina n'obunnya ku matama nga buno tekuli. Oba ono yalina tekuli. Naye bwaliko. Kitange yalina amaaso nga ga ndege. Yalina ekyenyinga kya lubiri. Yalina enviiri nga za masadde tezaali za mayombwe. Kitange makkati awo omwana omuwala nze yandaba n'ambuuza lwaki otulaba otyo ng'amira akaloddo. Ne mugamba embeera yeegaanye. Nambuuza ki ekiganye. Ne mugamba abantu bonna bataasa obulamu bwabwe naye ffe tetulina life jackets. Hassan Moses ng'asirikidde wano. Omwana omwana kye yakola n'ajjako life jacket gy'alina n'agiwa Hassan. Weewuunye omuganda kye yagamba we kituukira nti amaaso g'omubi gasabira omulungi amazzi. Hassan atalina kye yayogera agwe bawa life jacket. Kati weewuunye omwana omuwala ye yalina sikiiru n'aga twesange ku lukalu n'agenda nakka. Maama ngenda okulaba abulirayo. Kakati nange awo ne ntunula enkulubagga ng'omusiri gw'entula. Ne ntunula ekikkapu ng'enkoko ebiika wali embwa. Amaaso gange kanudde bukejje nkirako akanyonyi akabiikira mu ttooke. Mwatu ne bw'ogenda kusalira kalowooza ononye ennyumba mukyukeemu. Hassan n'akwata life jacket n'ayolekera ku lukalu. Nsigala nzekka ne mugamba Hassan bakulimba kirala tebakuli ekinusu tugenda ffenna ne njibaka life jacket. Nagamba
kwata life jacket kwata musipi nenkwata musipi netuuka ku lukalu ne tuwonyezebwa olw'omwana omuwala oyo lwatuuka namubuuza ekibuuzo nali nkyajjukira ku Muteesa baakitusomesa mu Luzungu. What is your name? Kitange omwana omuwala ne tumugamba naye twagala okumanya ewammwe ewali ekisa ekikulukutanga omubisi gw'enjuki. Yatuwa endagiriro n'atugamba bwe tutuukanga wano tetwogera bigambo namulanda nga amabeere gambwa akwogera lunywampekere twogere byalumagamagga nga bulavu bw'embwa tujulize zobootawo ngamba akomba enziro ku mabega omuganda yamuwa erinnya lya Kyami Wabiri atuula mu ssezo Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe ku kyalo Nsonga gy'atuula n'asengeka ensonga z'abaana awezezza emyaka 18. Kitange bw'anaatuuka wano sinza mmalayo linnya Senga Tereza ngambye Senga Tere yaŋŋamba ndisalangako yagamba tubalayo Senga Naabanjula oga Senga Naaba bw'anaatuuka wano kitange buli kimu kinaaba Tere nga nnyindo yante ne bwerera maggwa togisanga ku lubale. Naffe okubasanga Senga tusanyusa obbalaba bannyabo era dde bannyabo nsiibye mutya bannyabo era dde bassebo era dde Senga bulungi Senga nsibye otya nno Senga ntugayiseemu Senga ali atya abange wano twasakolinze katuufu naye mwannyinaze nno onooyasa ebigala kampito bannyinaze bambuulirire ddala amazima bannyinaze abagenyi bano mubamanyi oje abagenyi abo tetubamanyi bulungi tebabamanyi bulungi waliwo mukulu waffe kamuwaka nakitegedde Saalongo enkuba bwe yali egenda okutonya wajjayo akale katono kalinga omukono gw'omuntu enkuba emala n'etonya abanga enkuba eneetera okutonya mugateeza cwa mwannyinaze wangi baba ddala abagenyi abo obamanyi kiki ndabika sibamanyi bulungi ekitegeeza tobalaba bulungi kubanga bwentunula bwenti ndaba siraba bulungi tolaba bulungi amaaso gange galiko obaki ekyo kiba kifu kirabika dadi mwanje nzikiriza nsembere ewaliza obootawo ndyoke mulaga ensonga lwaki enkoko eŋŋanda terya kyeggulo sooka omusemberere mwana wange situka tugende ffenna nentununsi ogyagala kitange dijeye bwati enteekateeka bwe yagikoze ayagala twejjukanya ebyedda nga ebirongo tebinnajja mikola egyedda gyabanga gya kiberenge bwe bityo mpola mpola nga bakuba ngoma na ngalo Senga awulira nsaba omutima gukubeere wamu ng'alidde eza covid
kakati mu kaseera kano mwana gw'obulenzi omwana omuwala tukozeeko emikolo ekyamazima yakudeta njagala mulabe yegayiride munoonyeze yokinyire nga nyine essanyu abaana abalungi abaliwo banukule ng'abasanyuka sokunyonye watudde sokunyonye watudde wawala mukasa okuwasooka sikubulya ebigero bisooka mu bibisulabira famiro okufuula mu paragiro kikufuula mmotoka oluluyimba lwa minisita w'amabugo ani kasaline ku mukkakkanye wansi mpola mpola daba taata mpulira tubaleetedde omwana ali lagekebo alagika omanyi omuntu alagika omuzungu abeera lagekebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiwedde Baby nsanyiza okulaba akyagenda mu maaso tewali olunaku lulwe muwa omukisa ekizibu kiri mu katikkiro bye yagamba naye nze kanguweeyo tekikola kwata ku piiki Okyalaba okwanjula n'embaga.